kubanga abasirikale abakola VIP protection bambala n'amasuuti batugamba nga nti baba ne pistomu naye nga naffe tetuzirabako naye ng'olaba mwaka ekkooti nga yeewenjuddemu bweti n'olyoka omanya nti kati oyo nga bakayita na kasambi kaki kankoko. Olwo Mwami Museveni yali yakalangirira nti poliisi okumanya mbi tenjagala. Uganda yonna ne bwe basimbawo Museveni ng'avuganya n'ente ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga bakandidate bali babiri ente ne Museveni nti abapoliisi balonda nte abaliwo mu budde obwo n'agamba ngenda tereza poliisi n'agitandikako. Abaana bali bamaze senior 6 okuyingira Kyankwanzi n'abantu mu byalo okutendekebwa misomo egya mucaka egyali egy'amaanyi. Buli muntu kolo nakuba ne ku mundu ne Nabawa nti tugwemu ekiwugwe ky'emmundu. Nga Mwami Museveni abuuza nti omusajja omu ajja atya n'emmundu emu ku kyalo n'atererizinga ekyalo kyonna. Kakati buli mutuuze amanye emmundu nti tusobola okwerwanako abalina emmundu era n'atulaamira abalina emmundu we bazikozesanga obubi bannansi mulyoke musituke mubajjeko ki emmundu. Emmundu ne zigenda nnyingi nnyo mu bantu. Abantu abasooka ab'amagezi mu gavumenti abakiraba gye kigenda ne bakola security companies. Obukuumi ne buva okuva nti ku gavumenti ne bugenda ku private nti omugagga asobola okwefunirayo obukuumi obuki obubwe. Twalina enteekateeka ey'obukuumi nga yatandikira ddala nga n'abasirikale be bayitanga ba musirike ab'oku magombolola. Ekyabayisanga ba musirike babeeranga ne batuuni nga bagamba abantu nti musirike ku mikolo nti temuwoggana omukulu ayogera musirike nga bakola ku kye bayita crowd control. Bano be bakwatanga n'abantu abatalina toileti abatalina butandaalo abamenye regulations eza local government era eyo police ya local government yali under Ministry of Local Government. Era waliwo n'amakomera agasibanga abantu abavanga mu police eyo era nga n'amakomera ago nago gali under the Ministry of Local Government. Kakati ne wabaawo ne police obukuumi okulaba abasirikale abali mu uniform nga beekukuutiriza ku mukulembeze nti bamukuuma nga wano bye babadde bakola ku Ssaabasajja Kabaka ng'omanya oli mu Africa kubanga abasirikale abakola VIP protection bambala n'amasuuti batugamba nga nti baba ne pistomu naye nga naffe tetuzirabako naye ng'olaba mwaka ekkooti nga yeewenjuddemu bweti n'olyoka omanya nti kati oyo nga bakayita na kasambi kaki kankoko. Olwo Mwami Museveni yali yakalangirira nti poliisi okumanya mbi tenjagala. Uganda yonna ne bwe basimbawo Museveni ng'avuganya n'ente ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga bakandidate bali babiri ente ne Museveni nti abapoliisi balonda nte abaliwo mu budde obwo n'agamba ngenda tereza poliisi n'agitandikako. Omusirikale yatta minisita olwamala okuba minisita n'afuluma ng'ayogera yekka ng'agamba abantu abamuli mu maaso nze munviire mu maaso nze mwesibalinaako buzibu paka lwe yagenda mu saluuni neyeekuba amasasi. Omupoliisi ayitibwa Wabwire simanyi emmundu yagifuna atya. President Museveni yataddewo ebibuuzo 1 2 3 4 5 6 7 n'ayita ku security checks ng'abibuuzaani n'emmundu n'ayingira mu ofiisi omuwadde omuyindi n'asooka kuba essasi erimu ku kisenge kusikayaringa bantu. Wulira nkunyonyeremu katono bw'oba oyagala kukuba Gashumba n'otandikira Gashumba singa emmundu ejaminga Gashumba akumalawo sooka okuba ekisenge abeere paralyzed erisooka limuwunza kati olyoka omukuba kakati bwe yakubye ku kisenge kale katutwale narrative ya security analyst bweri nonyangala zona nolyoka webale nnyo n'akuba intended target n'atambula bulungi talina muntu gwe yakubye mulala n'ayita mu corridor n'ayita ku parliament n'addamu n'akomawo
awo simanyi yakomyewo okay nakomawo natambula paka ku CPS na depositinga ki yateka emundu nze tumi message eriemu agamba nti nammwe besikubye lwakuba nammwe temulina mundu naye nammwe peni gituyitamu nammwe gyemukola ki gyemuyitamu nkubuuziza omusirikale wa UPDF owa police owa prisons bw'aba n'ebintu ebiri personal wajja ddukira bw'oyogera n'abasirikale bakugamba zino sako zaabwe ziwazalendo naye kondiwiti ya bubbi balina ebitongole ebibabudabuda abantu beboogera nako wazalendo yamaje eno yesho esinga okulabwa ekiro omupoliisi atandikibwako afuna emitwalo 48 ku mitwalo ejano mu 8 ezo zisako zaabwe nemamujjako sente ulira mwanyina zono mubaka agula mu katale kekamu omubaka ne minisita mubakolaki mubagula nakasero nakawa kibuye n'awalala owulidde ku mitwalo 48 naye ng'omubaka afuna miliyoni aga nze manya 3 anasigamanyi manya 3 ngezo kibalamu ng'omupoliisi okukola ofune miliyoni 3 ez'omubaka yeetaaga emyezi 64 okitegedde awo tuveewo mangu zambaali eggwanga lino lyafa bwe twatandika okwetunulako nga individuals nze ekifo kyembeeramu nkimazeemu emyaka 13 naye ndayira nga ntya Katonda siina mwana wa neighbor gwe mmanyi owulira oba gwe tobeewa tekiriwo nze ndi muntu w'abantu owulira buli omanyi lwaki twazimba ebikomera bikoma mu bbanga tulinako sengenge waggulu tulinako kamera tulinako counter terrorism tulinako SFC buli mugaga ali mu komera tulinako military police n'amayembe gye gali waggulu agasula gawuluguma nzija amayembe abaana b'abanene batambulira mu tinted cars awo mutawana gwatandikira ebikomera by'abanene tubigendamu ng'omunene akoze eki afudde owulira ndowooza kasita twatandika buli omu okwerabanga ye mutawana we gwava omusirikale oyo yakuba minisita mpulira nalaba spokesperson wa UPDF ng'agamba tubasasulira ku budde yes muzibasasulira ku budde bode buli lwobeera n'omusirikale mu motoka oba driver wo aba akumanyi I think 80%. Oyinza okusanga wiiki eyo wali ebikutu ebya ssente byali biyingirawa awaka lugambo ngambye nti oyinza oluganda lwenkozesezza tayinza kulaba bikutu ebiyingira waka nga mukyale wagenda kuzaala ennaku 3 mu maaso nga talina ssente n'atekyanga basawo ne banyabo ebintu biyinza okukaluba but one tuyige to live under our means. Abantu abasinga zambaali bali bwe bati bonna bali bwe bati otuuka mu kyalo naye bantu abasinga eno yenyingiza ate eno yenfulumya lwabujega kakati enyingiza bwebanga eri bweti ng'enfulumya eri bweti certainly tosobola kuba ogenda kufuna stress ogenda kufuna ebintu si lwabujega. I'm not saying about lwabujega kyo ntekiri kubavubuka na bano ne bwobabuuza bano mbadde gwabaka how many members of parliament abachawoza 50%? It doesn't. But we studies manyi figures tezitulimba batulage abantu abewola sente okwejalabya n'abewola zikolamu kati mu Uganda wano linda ko tulina abazadde betumanyi nga ye buli taamu alina okwewola sente mu sako awerera abana kusoma honestly abali bingela kizela amasomero aga bulijjo minister kabuze ekibuzo essomero lya UPA Kampala lya sente meka omupolisi bwalwala janjabirwawa kumaze mbaddire ngera komawo mu kitereke tugenda ku dokita wa Uganda senior physician okutunako obutunuzi mitwalo egi ena minister beera mu Uganda ate kyesagala sagala tuwe audience nti ulyanyiga nti olwokwembeera enneme yatubuuziza bibino how did an off duty policeman access gun ye yazibanga atya didn't Jimwezi netijefuza tebaba mundu did he walk away from his guard post without permission with a gun to commit a crime? Yete yarumba kabamba teyagenda kabamba kakati Romushano Mbuza chengeza okulaga President Museveni okwogera bino kutuwa ffe bitulowooza yali kati nze mbuuza mukulu Museveni yeerabidde ye ne banne bye baakola in 1980
anti tayagala mukulu Museveni yeerabidde ekyaliwo mu biseera byabe n'ayiisa because he was a minister of defense. Kakati tosobola kuŋŋamba akuba Kirumira akuba Kaweesi then Kagama ayomba agalawo boda Muhoozi agulawo boda muri Congo manya Kenya bitabuse manya bino byonna ng'olaba byonna. All these systems are threatening your entire systems eza body. Kati n'osanga president ayande badampa answers kati nanga ambuuza. You see, he's also reading newspapers. Kati nze omushana gwema ntambula amawulire omanyi ngasoma naye nsoma gano ge bawanise nange nentunula bwenti naye nsoma headline zine ntambula ate mukulu Museveni atuuse ku level ku bintu bya security naye asoma mawulire ge bawanise. Bwe tuba ng'olwaleero twogera ku bantu babiri ng'ate ab'amagye tulina mitwalo na mitwalo kitegeeza nti abasinze okugumira ekizibu kino mwe bangi era musaana okwebaza. Kwongereko kano ono omusirikale wa Bwire kibi nnyo nti yasse omuyindi ne bw'otunya mu uniform yaddaina ne magazine eranga mmeka nga 3 kitegeeza abeera kusalawo abadde agenda n'abantu ebisatu ontegeera ndowooza Maakyazi yasse omuyindi tukivumirira nnyo ne tulina okwebuuza lwaki yasazeewo kutta muntu ki ekyo kati kyenjagala ogendako ngate parliament liranyaawo tewabaawo wano omuntu agamba mbu tugambye nti bawusigala basasula obubi mukwate obukumbi mukuba abaana biki twagala kwogera ku kizibu ekiri mu ggwanga tukinogera eddagala ensonga ayinza okugijja mu public ne mugyerabira for 20 years nga kyagiriko iye nga agiriko naye nga yasooka kugibajja mu public. Kati ngalabye mbadde mbino bya NSS bibiriwa mwezi debate ne muzivaawo ye nazisigala ku mpola kati ng'akyali ku kino ekyali Arua bukati akyali ku mabaati ekyali Arua. I don't want to be